kenansana Kaumalu akenansana Kaumalu kano akagama n'okugamba nkakulimira ono gundi segirinya mbwafe biki era kajjamu wedduwe kamwene debitu biriyo okwo tusinzira bebe tulaba abo balogo seka batulaba tugamba nti kubanga baberawo n'ogamba nti onolabika muntu mutu abasibaseka bavayo ne bogere bigafananako bwe balogo babaseka sibaseka abamu kadi waliwo mu ababafera bufezi oli abanerinnya leri ekigambo sekatawa n'olisalako mbuseka bamwe wale ebibiri eddogo n'obwe tumujja kusigaza mu riziki mu nsawo naga katonda muggulu bitwala sente naddala eddogo litwala sente omuntu omulogo talina kyasigaza atunda n'ekibanja atunda n'ekibanja kya kitaawe ekyo twakyogedde omulogo talina kyasigaza asobola okuba nga yajja wano mu ddungu ate gobole wafuna ne sente naye ng'ate waja abantu bonna abaana mu ddungu nga batawala logo ono n'ono nga wallahi ali awo ng'ali mu ovasite omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Banange tubebazaako mwenna gye mukola abatulaba nga musinzira ku mukutu ogwa Nyondo Media Youtube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Amanya yenze Nyondo Rozet. Akamwenyumunyo kemulaba essanyu lye mulaba ennyumba yange efunye omukisa. Subhanallah wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Bannange njagala kusiramuka obudde bwonna ngenda kubanga ntoola shahada sheka wali wanene mu nyumba mu studio zaffe eza Nyondo Media agenda kutubuuzaako atweyanjulire madubaye ku side naye aboobedde ye wali eddiini y'Obuyisiraamu tasigala mabega nga ne geetu naye alina okubanga ate osiramuka seka katubuuzeeko tutandikire ddala awo tusanyuse okukulaba kale wamunanga alhamdulillahi rabbil alamin. Abatulaba ku Nyondo Media soka babuuzaako n'ekiramuso ekyajjali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munasonyiwa muko ninamuko senyiga n'ekifuba naye tujja kutambulirawo naye kambala muse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Okutambula Abdallah Sali wakazaako erinnya Shk Zubadu Sali. Ndi musomesa ku Madina Islamic Nsanji Katereke ate ndi musomesa ku Kinawa High School Kyengera Mugongo campus. Ate leero nina omukisa okukyalako wano ku Nyondo Media okulaba abakyala bano mbadde mbafolowinga nnyo ddala nga ndi Uganda nga batuleetera emiramwa egy'enjawulo. Abakyala tubenyumirizaamu nnyo ekintu nze ekikulembebwa omukyala mba mmanyi kintu kituufu ate nga kijja kuzaala. Alhamdulillah. Ni musajja musomesa nange ni musajja wa media era wabatusanze ku Nyondo Media onsanga ku mukutu gwange gwe neetandikirako Zubadu Dawa Media. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr. Fikum barakallah. Madubai tolile ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Maimuna Nababi eri mu Dubai abasinga limumanyi nenga twaniriza nnyo era alhamdulillah twebaza Allah okulanga Shk Zubadu Sali azza tukyalirako wano kusidiza Nyondo Rozet naye nga tumwebaza kubanga atukubiddeko n'agamba kajja tuweko ku dduwa atireko ko wano ajja tubuzeko nenga tumweyanziza nnyo tumweyanzeege seka webale nnyo tukyalirako alhamdulillah rabbil alamin. Saba Allah akuwem kyosinga okwagala. Allahumma amin. Allahumma amin.
Nange mbalamusizza nnyo abalabe ba media ba Nyondo Media mwebala nnyo mwebalire ddala kutubeererawo na tufollowinga. Amannya gange nze Nakalyango Gertrude. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati gwe wenna ali ku nkutwala abasaawa eno. Ndi musanyufu nnyo kubanga Shk tumuyina lunaku olwaleero. Naye namuteekerako akameseji lwakuba nti omuddu wa Allah yenna. Banange tajeema. Ate omuddu wa Allah yenna. Bwowe na ky'omusabye tagamba nti kakati nze okujjawo oli oba okukolera kino oba kiri soko okwateko muki Musa subhanallah wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin. Shek namuteekerako kameseji ngwaliwo ensonga. Nate yango nakola olwaleero tuwena kubanga tuyita muko mu nsonga enkulu era nyina video gye nakata ey'abalogo. Abalogo batutijja wano mu Sharjah. Wallahi ya Mungu Shek sigenda kulimba. Ene ensonga nkulu nnyo nenjagala tutangazeemuuko. Kubanga naddala muneno wetwalika Dubai eyo. Ensonga tukazoogereko mu Buisiraamu. Ne muguni mu Qur'an eddogo lyogerwako. Era Qur'an ekkiriza nti wali eddogo oba tekkiriza kuba mulimu amadini agamu agagamba nti eddogo shiwa terikola ki teririyo. Njegera madini gakola ki mu Buisiraamu kagere soma Qur'an simanyi oba yekikiriza era oba ekikiriza ekyogerako etya era omulogo aweebwa magezi ki oba ayogerebwako atya oba asasulwa atya. Naam. Ombuze ekibuuzo ekirungi ennyenyenye ddala bannaye ekigambo ddogo oba kuloga fe mu ddiini ey'Obusiraamu tekikkirizibwa era tukkiriza mbu eddogo gye liri kubanga numbaka sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bamulogako ne Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ku magezi ne yejjanjaba naawona era omukyala yamuloga omukyala yaloga nabbi yaloga nabbi n'akwata oba enviiri z'ekirevu kye oba zaati za mutwe Allah yasinga okumanya n'abaako wakola ki waziteeka Nabbi sallallahu alaihi wasallam omutwe gumuluma nnyo naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam oli mubaka wa Allah era Allah subhanahu wa ta'ala kyolaba yamusiza Qur'ani bw'atyo Nabbi niyejjanjaba ne Qur'ani naawona. Kakati fe mu Busiraamu omuntu omulogo oba eddogo akola eddogo fe mu Busiraamu aba buvuddemu. Eddogo nalyo liriba shiriki kubanga tumanyi kimu shiriki tukimanyi ffenna kwe kugatta ku Allah n'ekintu ekirala naye ebintu bitambula bibiri shiriki n'eddogo bya Luganda. Era ezambi eddene mu mazambi amanene agajja omuntu mu Busiraamu ddogo oba omulogo. Era woogenda ow'omulogo ng'oli Musiraamu Allah takkiriza swalazo okumala ennaku 40. Nabbi sallallahu alaihi yagamba man atakahina omwana Adamu woogenda ow'omulaguzi yenna ogenda ow'omusawo yenna ow'essabo kati abasawo Nyondo Media kwe bali wano ku social media balogera ku TikTok balogera ku Facebook balogera ku YouTube era amasabo weegali nnyo ku media beranga ne bateekako abamu bajja ne live. Omusiraamu yenna agenda ow'omulogo yenna n'agamba nkebeera amukko ebintu biganye fasaddaka bima taqulu n'akakasa omulogo byamugamba nti kituufu bakuloga oluvannyuma lwavayo bw'atyo ow'omulogo Allah takkiriza swalazo ennaku 40. Abamanyi kye beegattako baagamba nti nno aba avudde mu Busiraamu. Eddogo likujja muki mu Busiraamu. Amazambi agajja omuntu mu Busiraamu amanene mwe muli eddogo. Omanyi eddogo baliyita Nyondo Media leero nzize bayigiriza mu Luwarabu oba mu ddiini yaffe tuliyita sihiru. Sihiru eddogo nabashita baddu ba Allah mbuziza eddogo liriko obujulizi mu Qur'ani oba osomye endowooza surati Al-Baqara mbasira biddemu. Eddogo lyatandikira ddala ku mulembe gwa Nabbi Sulaimaani. Era eddogo Nabbi Sulaimaani eddogo eryo nga bakolanga eddogo ku mulembe gwa Nabbi Sulaimaani eddogo limu eryawukanya abafumbo. Allah yakyogera mu Qur'an n'agamba yufarriquna bayna al-mar'i wa zawji waliwo abaloga ne baawukanya abaagalana abafumbo. Abafumbo ne gafa ate eddogo balikola mu bintu bingi nnyo. Waliwo eddogo naddala abakyala buli mukola
singa haja agattako mujjawo n'otekawo eddogo n'otekawo eddogo kino kirinako obujulizi nali wange waka omusajja najja haji bano abakulamu abalina ssente unasonyo wenakuba loketi bino ebirwadde byabagaga wejja Dubai alhamdulillah kakali njagala abategeeza omusajja nga jjo wange naŋŋamba yasooka kunkubira ssimu yali nze seeka we omanyi buli omufe baseeka buli omu aba n'omuntu we nagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shk Zubadu nange nga wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh haji kiki nagamba seeka oliwa nimugamba ndi ku ssomero ni mu kirasi nagamba seeka omaliza ekibiina nkubiraako bwe namala kirasi nemukubirako bwe mukubirako nagamba sheyi kati mbadde njagala kujjako wuwo waka onsomereko ku dduwa naye omutwe gunnuma gummazizeko omwaka mulamba nimugamba jangu najja waka namugamba wasijja wuwo nagamba nedda tojja wange kanjijja wuwo waka sitera kwagala nnyo okwanyiriza abantu kujja wange waka basomerako dduwa mba njagala kugenda gye bali mu maka gaabwe mbasomereko ku dduwa kubanga birimu ebikemo bingi kati ono engeri gyali musajja namukkiriza gye owange waka navuga emmotoka ye abasajja baali bakola zino emmotoka zetuyita mpenkoni ezo ezamalayo najja napaakinga nemwaniriza owange waka nayingira ennyumba nemuwako ku lwendo lw'amazzi ng'okwaniriza omugenyi naŋŋamba sheika akati nsabiraako ku dduwa omutwe gunnuma gummazeeko emirembe nange kyenakola nentandika omusomera rukuya yezijanjaba entuufu yaki ey'obusiraamu nyondo kadde mu rukuya egenda biiga rukuya ziba sura mu Qur'ani zosomerako omuntu oba aya mu Qur'ani tukozesa Qur'ani okujjanjaba naye ebeera dduwa kubanga Qur'ani yonna dduwa Qur'an yonna dua ova ogisoma okutandika paka kuggwako oba oli mu dduwa ebera dduwa tukyagenda wale no mu maaso naye sagala niraba emaaso awo ekigambibwa nti no mu Qur'an mulimu edduwa embi oba entemu Qur'an wogigamba mu ntemu oba Qur'an wogigamba mu mbi oba ofuna omusango mu maaso ga Allah Qur'an yonna nnungi ddagala temuliimu kibi era waliwo abo byogera Nyondo waliwo abyogera nti no Qur'an nagamba nze neyeteekako nagamba nze ndi musajja mulogo nja kulogesa Qur'ani nja kusabira mulimu essula gy'asaba nagamba nja kusomera sura kabenje nja kusomera surati wazungana seeka batutiisatiisa mu Qur'ani omwofa batanabakusiramuka batutiisatiisa mulimu edduwa ya kamulaali oli nagamba nja kusabira edduwa nagamba ngenda kusomera edduwa surati wazungana surati wati mbunozu ozungene surati wazungana teriyo surati wazungana teriyo banne Qur'ani yewewe ekitiibwa bigambo bya Allah tubiwe ekitiibwa surati wazungana tekola ki teriyo Qur'ani yonna Allah yajogerako n'agamba wanunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'an wa rahmatun lil alamin Allah yagamba nassa Qur'ani eyo shifaa nga ddagala wa rahmatun nga kyakusaasira eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala buli omu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala omukkiriza nakkiriza Qur'an naba agenda kuwona naye abagamba waliyo surati wazungana teriyo waliwo n'abavunula Qur'ani obubi olina omusanga avunula bibye kubanga awulira tonda alamutala kaifa abemitala baafa faala rabbuka baafa badduka ebyo tibiriyo bajja kweletera ebizibu Qur'ani eweebwa ekitiibwa nebo baani abajjanjabisa Qur'ani obubi be bakubi b'ekitabu abalogo era tubayina bamaseeka bamaseeka nganzi nakusomera edduwa n'ofafagana edduwa ezo andi saka kitwogerako ekyo ddala mwezi lyeze edduwa kati kankubuulire osobola okubeera ng'oli mukyala mulungi naye tewali asobola kukozesa nsobi nobeera mubi kati Qur'ani nnungi naye waliwo abasobola ogikozesa obubi tukkiriza obagaana ngane kawuda yatonda emiti gibeera mirungi naye nobagikozesa obubi kubanga ebino ebyamalogologo biva miti kakati Qur'ani naddala ng'olaba kano kawumalu akeera nga akennansana kawumalu akennansana kano akagamba n'okugamba nkakulimira ono gundi segirinya
mbwafe biki era kajjamu wedduweka mwenedde bitubiriyo okwo tusinzira bye tulaba abo balogo seka betulaba tugamba nti kubanga babeerawo n'ogamba nti olabika muntu mutu abo sibaseeka bavaayo ne boogera bigafaananako bwe balogo babaseeka sibaseeka abamu kati waliwo mwaba bafera bufezi oli aba n'erinnya lye ekigambo sekatawa n'olisalako mbuseeka sekamatte n'olisalako mbuseeka sekawere kati mwami wa sekawere neseka seka nkulamusizza nange nkulamusizza kati omwami wa shehe kati seka mulamba baba dubayi esibuye gudde kakati bannaye tubadde ku musajja ayajja owange muwe ku dduwa nze omuntu omusomi wa dduwa tiyeeranga omuntu musomi wajjanjibwa Kurani tiyeeranga kati nga wano omuzudde nkyogeddeko bwogezi naye sizze wano kweranga era sugamba bannaye njagala kukola akalango nga neeranga njagala bakasitoma nkyogeddeko tonnakyogerako mwina kunzuula buki buzuuzi bw'osomesa oba n'ojjalo nga Sheikh Madde nsabaku nyinayo ekirwadde ekyamajjini nsaba kunjijanjaba awo ndiye kujjanjaba era woogenda ow'omuntu okujjanjaba n'akusaba bino geetu owulira ne Rozet ne mama Dubai Maimuna linnya lye Maimuna alyagala nnyo kubanga ne mama wange yali Maimuna kati woogenda ow'omuntu yenna n'agamba agenda kujjanjaba n'akugamba leeta enkoko leetayo embuzi oba leetayo tugule ku bintu bino oleeteyo n'amazzi g'ennyanja olwo leeteyoko ne ku biwuka genda oleeteyo ku mmese leetayo ku mmese zino zinsomba byuma kasita omuntu abikusaba ebyo nga byakulembeza musirika ssere tugule ebikozesebwa oyo omwewalira ddala abeera mulogo era asobola okutabula amajjini ne gakuddira abe basindikira amajjini abantu kati omusajja nze yajja ne musomera edduwa era namujjanjaba nga akosa Qur'ani samusaba na ssente nintandika okusoma Qur'ani kubanga Qur'ani ndagala wenatandika ku sura omanyi sura eno nkulu nnyo era wonna obusiramu segyekwateko nnyo surati al-Fatiha surati alhamdu sura esooka ummul kitab obikula Qur'ani esura esooka nkulu nnyo eno bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله آمين ايوه omwami woseka ddala seka eyo yonyini gyosomye surat al-Fatiha surat alhamdu omwana Adamu wagikusomerako bw'ati oba wogisoma ng'olina ebirwadde byonna bigenda era omuntu waba alina amajjini ddala amajjini gamuvaako era omusajja natandika omusomera surat alhamdu unatandika omusomera surat alhamdu natandika okuvaako essuula yo omuntu ng'obadde ogisoma nayo tebeesingira kukukkiriza mu mutima anti buli kimu kye tukola mu busiraamu kibaako okukkiriza mu mutima niyya bwenkera bukezi nensoma busomi ne ngamba eno ssuula ngimanyi esobola okujyawo kino nensoma olina okusoma nga munda ogikiriza nabbi swasa yagamba innama al a'mal binniyat buli mulogo nagwokola okukola nakumalirira olina kuleeta enniya osobola okukifuna mu maaso gani ga Allahu subhanahu wa ta'ala kati kamale emboozi y'omusajja musomerera bamusomera surat alhamdu eyo gyosomye nga gyentandikako sinaba kusumulula nandala natandika okukankana nakankana omubiri gwonna natandika okwogera ebigambo nemusomera omanyi amajini ogamuyinya ku mutwe natandika okuvaamu ebigambo omanyi ekigambo kyeyayogeranga yaga binyeebwa navaako binyeebwa ningamba binyeebwa byeyowa gwe namusomera mu binyeebwa ninsoma nagamba nedda kakubulire waliwo yayina hajja bahajjati babiri ng'awasizza hajjati mukulu n'awasayina hajjati muto wawasa hajjati muto n'ayagala nti abeere ng'abalansinga ebiyungu naye hajjati mukulu kyeyakola yagenda weyamufumbira ekinyeebwa kubanga aji yali ayagala nnyo ekinyeebwa n'ateekamu obwo byomukalu ono awe ku kkubo n'amuteekamu
nali ekinyibwa nakomba ne suwani amajini ge gayogera abalogo batulisa kadi seka osobe nasonyo kadi haji wali agenda owa hajation wali agenda wa hajati muto nga takuba saliyuti hakuna kusimama afande hakuna kupiga saliyuti wewe hakuna kusimama nga watu bafanana nga nobo mugizo otya afande abakazi obazaje afande takola ki taimuka kati we namalirizo musomera ajja kunsuya kwa simogedde ko linnya ne mwarukuya nyina rukuya gwempa abalwadde bange rukuya ne musomera mu rukuya ne muwarukuya nanywa nasesema ebintu ebitafaanagana nasesema ebintu ebiwunya wamala obisesema byonna ne bigwayo ne mterako audio byabadde ayogera ne mugamba kitufu olina omukyalo owokubiri naye sikimanyi daganye n'omukyalo owokubiri gagajagala nkubuli amaka gafa ne mugamba mutogutede naga mutogutede amaka gafa ne mugamba kakati tukuzizaako ki nagamba haja toyo kamukubire simu ajiwa naye tumusomereko ne mugamba tomugamba ndi waseeka yakikola tomugamba mu ndi waseeka gwe mukubire simu mulagire mugambe ni muddwaliro nakuba esimu namugamba oli wajet nagamba nti wano duwaka namugamba kati vuge mmotoka kubanga yali yamugulya ne mmotoka muzimbidde amaka byonna naye ng'obujja bumuli bubi navuga emmotoka hariya kawundu ya bulaka sijjajjerabira navuga hajati ne bansanga owaka omusajja apakinze mu lujja lwange V8 nono omukyala wajiddemu hariya kawundu bali bagaga nga balina sente wezirye waka naye ekisiraani kyasimbwawo kakati najja ne mugamba tozze mu ddwaliro wabula muzze waka haji mulwadde naye haji ebintu bitugambye guwa bikola tumuterako audio otumuterako audio omukyani yeegaana ne mugamba woba oganye ngenda ebibadde ku haji byonna ngenda bizza kuwo ogenda kuva wano nga weeyambudde engoyi akolamu mutiisatiisa naye si yenkola yange nagamba kati sheekhe kambabuulira amazima nabikola ng'omwami wange ndaba agenda kunvaako ekyankozesa bino obujja naga katugenda kukola tutya ne mugamba kaka kyetugenda okukola nti nno ne mugamba ogenda kukola tutya haji nagamba genda owaka osibe byonna ebyanguwa sikwagala waka nensaba haji ne mugamba haji tugende n'omukyala ono waka nze natuula mu motoka ya mukyala haji natuula navuga emmotoka ye nga ateredde ne tutuuka mu maka ga haji n'atabuka ng'amugoba nali nabanga bamugoba naye ng'alina obwana obuto yakazaala obwana obuto akalala abuddire obusembayo ka myaka 7 akalala ka myaka 4 nengamba kati obwana buligenda kugenda mama waabwo bugenda kubeera butya enkyanga mama waabwo taliiwo kati abaana we yali agenda bwati bali bamugoba bati nenegayira haji nimugamba haji okkirizibwa omusonyiwa n'omuwa chance esembayo waddamu okikola bwoti mute musonyiwe ku lwange era haji n'amusonyiwa ne kakati ddogo mukazi yalivaako amaka gonna gatambula naye omuntu omulogo mubi okuba yali amukoze ekigambo haji yalwawo okunkubira essimu omwezi mulamba ningamba oba haji yabaki oba yamugoba ndoozanga yamusiba ne mu bwongo omwezi ogwokubiri naye onamugamba kiki weyamala nankubira nangamba sheke nimugamba haji oli bulungi nagamba wallahi seeka ni bulungi nimugamba kati waka wali afande anasimama anapika saliyuti nagamba jambo saa afande anasimama anapika saliyuti anapika sabawa niga alhamdulillah kati kyekyo kyerabira kuba kyali kyatuukawo akati kyemadde mbagamba eri eddogo be bakyala buli muntu yenna alogo manya abasajja bebaliisa ku mikolo manya abasajja babaliisa ku mikolo babaliisa kazambi babaliisa ebintu bingi nnyo wano ku mukolo eyo enkoko y'obukomu abasajja balina amaddu n'amalulu n'omululu nze nagivaako bagireeta naye abakyala batunyumiza ne bagamba bebateeka mu luwombo lw'omuko bibeera bingi mbe omukyala asobola n'okubeera nga omukyala omulogo mukwanya mubi bagamba omuwala onaafumbirwa agende yeetawazeemu amazzi ago bagafumbisa oluwombo seeka togenda kugoba basajja ku mpombo ezo ne bateekamu ebintuntu ne bateekamu n'enviiri z'owansi
Mukama taata. Tewala oluwombo olwo nange lwannema tuluwoma na bulungi. Bye batukola bingi. Okay. How did the baby? Baby good. Baby is good. Kakati abakyala aweddogo balikoze eki? Gwe balituusizza. Ku mutindo ogwo. Mutindo abamu beewaana n'okwewaana nze ndi mulogo. Kati waliwo abasiba bakola eddogo ly'okusiraanya. Business omanyi kye balikola? Bali wano. Munasomye okwogera ebigambo binene. Siri muwemuzi naye oli apama by'omunene n'amuteeka ku dduuka ly'omuntu ye mu kibuga. Emimumba gye tusanga mu kibuga ogimanyi. Buli ateeka omuwumba ogwo mu bizinesi aba asiraanya bizinesi. Abamu bateeka eddagala wansi waki? Abamu bateeka eddagala ne baliteeka eddagala ku ntaana. Naye obubi obwo basinga bukolyamu okwogi kubanga byo mbirabyeko naye Uganda oli nagamba banteeddewo ng'obubi babuyitirivu. Oba abantu okimanyi bano oba abapami babajjawo abali expert ateekawo omuwumba omunene bali abakola ka bizinesi nange nabavaako oba beegatta bayinza bongerako omuwumba nga munene. Banaye mutusonye okuseka n'ebintu bya nnaku bino naye kubisekerwa Sheikh bye byenna kubisekerwa tamale mirundi yabyoga n'agamba tiimu banyampi nga bowe bali awo nga tiimu kati akanoza waliwo n'abo nga babasuubula namugajanga okole wano omukolo ngenda kuwa akasente n'atekawo omukolo ye oli n'agenda akolamu ebibye. Eddogo eddala kati waliwo basiba embuto ez'okuzaala bagenda ku ntaana y'omwana omuto ne bateekawo eddagala. Nze waliwo omukyalo nali nomanyi nze banzaala eyo abalogo gye bava eyo baali bagaba abalogo gye bava naye gye banzaala eyo naye sibalabangako. Bunyaruguru kiri mu Lubirizi district. Bunyaruguru eri waffe amenvu geetundanga gokka ng'abantu batambulira kyenyumanyuma fene nga yeetunda yekka balabira ku nkoona. Omwana ffe twakola n'omwana yagala n'agenda n'awanula fene nga tebamuwadde lukusa. Fe namugoberera. Omanyi omwana ku buliri we kyeyava yagenda okulaba ku buliri nga kuliku ensanafu empitirivu nga zimuluma okukamala n'agamba yagenda yeetonda bwati ensanafu ne zivaamu mu buliri. Abalogo bebo ku kyalo eyo Sheikh gy'ova sijja kujjayo kulwaki naye tubikyaliyo byali byadda. Abalogo ate nammwe abaana abawala abakola mu nsi z'Abawarabu be tuyita abasista baffe ba house managers bakadaama mwegendereza okwetinkula mayumba g'Abawarabu ago n'Abawarabu balogo. Allahu akbar. Omwarabu buli muntu n'Abazungu balogo. Waliwo yagamba nze abazungu era ne mugamba mukwano teri gundi etaloga. Goloza lwaki omuzungu abalira alambudde agenda ku lusozi oluwanvu n'ayimirira eri ku lusozi waggulu baagala nnyo okgenda ku nsozi. We ndiba nfunye time nga nkomyewo nja basomesa amajini n'eddogo byebifaanagana amajini oli asobola okukozesa amajini okuloga. Ate amayembe ge majini. Amayembe kya Luganda, amajini kya Luwarabu. Amayini ge mayembe n'eddogo ne libeeramu enjawulo. Eddogo lirimu enjawulo. Kati omuntu asobola okuweereza amayembe nenga ddogo. Oli asobola okuweereza anti ge bakozesanga nyukiriya. Oli asobola okusinziira e Uganda n'akuloga ng'oli Saudi n'akuloga ng'oli mu kiyumba. Sheikh kituufu eddogo libuuka eddogo libuuka ensalosalo libuuka amayanja. Allahu akbar. Lwaki tewali kitasoboka? Wama kyobola wano nga biyitirivu. Kyobola bamwegerereze nnyo mmwe abawala abakolera mu nsi zino. Kyobola wali omuwala yankubira sinaga Sheikh nsaba kunsomerako ku dduwa ne mugamba weesabire edduwa nanga seeka nkoze mu kiyumba ky'Omuwarabu naye wallahi sente zimpita mu ngalo. Katonda mugulu. Sente waliwo abaana abawala nga ali wano wallahi sente nga azifuna ng'afuna ne tiipu naye
omanyi eddogo omanyi olwa abantu abali ku eddogo omanyi sente zikwala zonna n'oziwa omusajja ate nga tagenda kuwa suggest boyfriend akogereza n'akubba omulundi ogugumu nga ne maama wo tolina kyemukoledde ne taatawo n'abaana bo mboziwa kisajja liba ddogo teba ntegera ya muntu waliwo ebikwatagana n'entegeera naye waliwo entegeera weebeera enfu ate waliwo n'eddogo ebyo byonna byonna bitambula byonna kale nze nali waffe eyo gimadde bagambe waffe ebunyalugulu eyo amanyi abantu banjagala nnyo nali neyabasoowange waka waka ne munsonyiweko sonyiga tiyankoze simbasiiga saba allah abawonye abampemu obulungi obundimu abantaasa obubi obundimu ndeke kubalwa nakuwaza nga nvudde wano amanyi omugenyi ateekeddwa basabira edduwa ennungi nali owaka nga nebasi zaali ssaawa mmeka zaali ssaawa nga 9 za kiro oba bategeera batya munkomyewo okuva e Kampala nagenda okuwulya emmotoka nga eri mu lujja omusajja nga nkubira essimu nga seeka tukukime tukwagala omusajja ngenda okufulumamu nga mmumanyi naŋŋamba seeka tonategedde wazize mukyalo naye mukyala wange wallahi atutawanyiza ebbanga kati ssaawa zino agenda kufa amaaso gagenda ebyengege bigenda akanudde amaaso nimugamba ate buzibu ki naŋŋamba seeka gujjangu otuukeyo nimuga muwaki tumuze naye abadde agenda kutusumbwa kubanga tumusibye na miguwa niŋŋenda owaka nga bamusibye emiguwa ku kitanda nimugamba mumusomere emiguwa nintandika omusomererako bwe namusomererako nibagamba n'agamba eddagala bayiteeka ku mulambo gwa maama we yafa naye amajini gayogera nagogeza negagamba eddagala liri ku mulambo wansi mu ntaana naga atagenda kuwona okujjako nga tulijjeeyo netuvuga emmotoka netuyingira eyo saidi ze ng'oyingira natera nokuyingira Kongo gye baali baziika maama we bwe twatuukayo eyo nintandika omusomerera naffe twali tumanyi okumanya amajini gyegali ate gamazima we namusomerako ge gatulagirira okuva owaka mpaka mu kyalo niye nga tategeera yavuddeko dda nga omanyi omuntu avaako netumuvuga ngaatulagira muwete wano mwambuke nga wala tutuuka ne Allah n'atusaasira ntutuuka emusomerako wenamala omusomerako negogera negagamba eddogo liri awo mu ntaana waziika maama we leri bakyankanyiza famire yonna babazizaako ebirembe netugenda wa chairman nitwogera naye netugenda mu bantu abantu abavunanyizibwa ku ddembe ly'abantu abafu ne batuwa ebbaluwa netuziikuulayo omufu kati bwe twaziikulamu omufu twasanga akaveera ka bulaaka nga baziikamu eddagala bazingamu eddagala mu kaveera ka bulaaka bwatyo bwe twajjayo eddagala bwe luti ne tuluyokya omulwadde n'awona ne kaakati yawona bwati yali apanga byagenda mu Amerika wallahi ntya Allah ne kaakati ali mu Amerika n'omwami ali mu Amerika kati oli asobola okukola eddogo nakusiraja neshaka nkubuuze omulogo ono toli mulogo kubanga we nakubuuza experience oli ayinza okugamba nti oba bakirese ntya naye omulogo ono afunamu ki ye omuntu okubeera obulogo kino ekintu kino kimubeeramu ekyo tugambe nti kibeera kitambo okubanga sisuubira nti nno afunamu ekisinde buli lwaloga kankubuuze Nyondo nti nno omuntu tukankubuuze nti omuntu omutemu afuna ki omuntu omutemu atta anti kati seeka ayinza talina kyafuna noli ayinza okumugamba genda ntemuliro oli omuntu nkuwe sente n'omulogo bwatyo genda ndogera oyo nkuwe sente era ebintu ebimalako abantu sente biri ebintu bibiri ekisookera ddala dogo ekyokubiri bwenzi Nabi swasala yatugamba mwewale ebintu ebyo ebibiri eddogo n'obwenzi tumujja kusigazaamu riziki mu nsawo naga katonda mu ggulu bitwala sente naddala eddogo bitwala sente omuntu omulogo talina kyasigaza atunda n'ekibanja atunda n'ekibanja kya kitaawe ekyo twakyogedde omulogo talina kyasigaza asobola okuba nga yajja wano mu ddungu ate ogoba oli awafuna ne sente naye ng'ate waja abantu bonna abaana mu ddungu nga abatawala logo ono n'ono nga wallahi ali awo
ngali mu overcity taina obola taina mulimo nenga kali mu kafuna akasente konna kafuna ali awo yasira na yenga ye taina visa taina mulimo ali awo nenga asobola okufuna akasente konna kabanyigiriza nena abanga asiranya munne muri nabanga afuna mu kimutima kunyumirwa oba libera gundi kitamu nyondo ekirete eddogo fotwa ekisokera ddala nga tonagenda kufutwa hasad ensaalwa kyobola banne essuula gye tusoma egoba eddogo essuula eno bagita surati falaqi surati ki falaqi egamba qul a'udhu birabbi lfalaqi min sharri ma khalaqa wa min sharri gasikin idha waqaba wa min sharri naffasati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Alaba Nyondo Media wekwate ku duweno wekwate ku sura eno Allah kutasa abantu b'ensaalwa naddala aya gye nsembezaayo wa min sharri hasidin idha hasad. Allah ntasa omukozi w'ensaalwa wabagikoze mulimu ebintu bingi Allah kutasa era Allah kutasa ddala n'ono omulala abalogera mu bitutwa kubanga omulogo alegera nnyo mu bitutwa ebisatu ebitutwa abakyala mutera okusibiririza ebitutwa bisatu kati abalogo balogera nnyo mu bintu ebitutwa ebifundikwa munasonyiwa musolo kwakyogedde ebifundikwa oli asobola okusiba omuntu namusiba oluzaalo oli namusiba obutafuna sente oli namusiba obutafuna mirimu oli nakusibirako olubuto ate embuto bazisiba nnyo waliwo omukyala yangamba Shk Zubadu nkwegayidde ensomera embuto nzizaala omwana nakola ki nafa buli bwafuna olubuto luvaamu lwafuna olubuto luvaamu abantu abalogo kantu ne mukamira wano abantu abalogo muli babi abalogo muli babi osiranyiza famire z'abantu osiranyiza abantu abalogo muli babi mubikole abantu naye namwe bajja bibakola kama tadinu tudan nga wowole nga kyokola muno nawe ojja kufuna akikola n'okusingawo okalya dda kadda dda muve ku bantu jamani mubaveeko abantu ennaku zino tweyiya bweyiya kino kyekikusumbuwa naye oli yakuloga ga Katonda mu ggulu ate nammwe mwababireeta mubireeta batya otandika okweyogezayogeza kirabika bandoga naye nga tebakuloga kaŋŋendeko ow'omusawo ampe ku ddagala abamu baleeta amadagala naye nga gakola backfire nga gebaddira oli naagera kati nze waliwo omukyala gwe mmanyi eyo sijja kwogera kitundu kubanga jagaseeka nga atabuse naye omukyala gwe mmanyi nagendayo musomerako naye ng'eddogo yalireeta lisiranye omwami we ne lidda ku ye yali afudde wallahi yali afudde era namusomerako tugenda okukebera mu ntebe zino nga zentuddemu nga mu ntebe nga bateekamu obuddagala nga mulimu eddagala era otwalijjayo n'atereera ne kaakati mwewale nnyo okweraguzaalaguza buli kaseera mu ŋŋenda wa musawo babeerawo bamusawo bali wano ku tiktok banaye nkeberaamukko kakeberemu ku ddiiru ki nkeberaamukko nyambamukko okitegeera mbadde nkusabako okunyambako kirabika nyina ekikyamu kituufu ekikyamulimbalimba naye kyemba nkusaba mukwano osobola okubeera nga ofiiringa mu bakuloga weesigamire Allah ajja kutaasa byonna era eddagala weriri Qur'an kubanga wokozesa eddoko ku ddogo ebyo ogenda kuleetera ozuula omuntu nti naakuloga kirungi okumwatulira oba kiba kibi anti wozuula omuntu omwatulira osobola okubanga ekintu ekisinga okutawaja abantu mu mutwe okukebera omuntu okuloga oba akuloga kiba kizibu nnyo mpozi nga bakutegeezezzaako ng'akutegeezzaako nagenda negundi mu ssabo naye n'akuwongayo n'akuloga awo osobola omwatulira naye osobola okuwayiriza omuntu ate nga takikola nga mulala
tolina kizibu kyonna mpozi oyo ayeewaana waba yeewaana nga mumuwulira waba yeewaana omugala n'omugamba bali wano n'akugamba n'akwewaanirako nja kukikukola abamu baba baagala basumbwa busumbuyi ekitegeera omulogo yeeranga omulogo atera kusirika abamu boogera abamu beesuddiya bwesuddiya kinyiza nnyo omuntu n'atambula n'ava e Uganda gy'avudde naye omuntu otandika osiranya omwana w'omunno baana babaddewo naye abasinga badde basiranya basiranya kituufu nga n'okuddayo amala yitira mikono gya poliisi n'emusiba naddeyo bannange eddogo lirimu ebika biomanga eddogo erisookera ddala eddogo ly'ebigambo waliwo eddogo ery'ebigambo nakusiranya na bigambo nayogera bwogezi anti n'ekigambo kitonda anti era inna min albayani lasir just omuntu okwogera ekigambo asobola okulogera mu bigambo n'agamba nsonyiwa okwogera ekigambo kyolaga Rozet tojja kumalako ng'ayogedde kyogere nga tali ku mmindi nga talina ku mmindi olwo abaana Adamu Katonda yabatonda nga zitonda nga mbi ojja kufa ng'obonaabona ojja kufa ng'ozaala bajja kutta ojja kusabiriza bajja kutta ngobba ngobba waliwo yakyogera wayitawo wiiki emu oli ne bamukuba ne bamutta ngabba kamwa kabi Katonda era eddogo litambula na bigambo era oli waaba aloga akosa bigambo newabafuuwa emmindi tojja kumalako mujja kusirana n'alaamiriza eddala eddogo Shek ulira amakula kawala kalenzi ketagadduwa makula meerere ebimu ebitaasa eddogo bibirwa akaana nga kanufu mu busiraamu tukasalira akiika nga kakyalina wiiki akiika ntukawonga eri Allah bwekaba kawala mbuzi emu kaba kalenzi embuzi bbiri era obutafuna bizibu bino byetwogerako ng'eddogo naye gwe batasalirako akiika tebola bamuloga eddogo likwatirawo direct abaana bamusalira akiika mubawonga eri Allah n'abakulu babasalira abakulu osobola basalira naye kiba kirungi omwana muto era nammwe njagala nkiddemu kino ekibuuzo n'abakyala mukkirizibwa okusalira abaana bamwe akiika omukyala togamba munno omwami mukkirizibwa anti akiika olina kuba musiraamu yaffe ya kisiraamu nammwe batali basiraamu mulina ebingeri gye mukola ebyammwe byentamanyi ekyogo bannange Shek atusomesezza bulungi nnyo bannange Shek nze nkubuulira engeri gy'osomesamu oli mulambulukufu nnyo ate eddoboozi yo liri audible ennaafu nti omuntu asobola okwenotokoseza mike omuntu asobola okukola ki so oli confident nnyo nti ekirina ekintu ky'oyogera kituufu kya nnamaddala tweyanzizza nnyo tweyanzeege ebyokwogerako byandibadde bingi kubanga nze balesagala nakumala naye olwakadde nti ate Shek nalina okubaako n'ebira byabeera akola naye nga Madubai naye abadde alina kyayogera oba kyabuuza kubanga nange obusungu bunnumye nnyo abantu abasinga singa nayomba naye abantu abasinga kwambadde n'abaana bangi naye nga kino nsaba abantu abakola ekyo ekintu ekyokusiranya omuntu omulogo abeera kkere yabudde naye omuntu atuuka n'awangula omuntu yesiga Katonda wetasengeka ekyokulala abaana mbasabira nyire sometimes mbagamba nyo abaana buli muntu yesabire ne woba oyoza bintu ne woba okola otya beera ng'osaba kuba ensi gye tulimu si nnyangu n'akamu omuntu akusibira eno n'akulemesa n'okudda okulaba ku bazadde bo omuntu n'akubonyaabonyiza n'omulimu gwo ne gubula abantu mutukoze ebintu bingi bane twakuwoye bana ebigendo baddira ebintu bwe mujja birozaako naye nga kyonna kyekiri seeka tukweyanziza nnyo alhamdulillah twebaza Mungu akutuleetedde ate era tukyamusabira ddala akuzeeyo bulungi ate akutuwangaalize naffe otuwadduwe ennungi Allahumma amiina
ne Rozet omwedduwa abeere bulungi mu bufumbo bwe n'abatalina bufumbo bwa geetu nabo basabe bafune obufumbo alhamdulillahi rabbil alamin je twafunye aji amwe ku ngoye zenga zaffe ze tulimu kiwala kirungi kikibukabuka kino lusesesese oja mufuna just be patient njagala Nyondo andeeteko wano Lumumba bulire ku bintu byabaagala nebyo bimanyi bulungi nange nyina testimony about my life aja choyi yakola ku nsonga zange aja ti mama Dubai tujja kwogera lunaku seeka lwaddayo ajja kuddayo inshallah onoba okyagala omunyongera ng'ompa commission bw'oba oyagala seeka kumukongera ng'ompa commission ebintu byadda mu commission naye nga bwenna ng'oyagala seeka akuwedduwa abasajja babbye abakyala mu ddungu ndinakukuumulamuko kubanga kiyego kindi bubi era wano Allah asaasidde busaasizi ninga mubayekambawo naye ebintu by'omukwana ani mutuufu ebyo mbimanyi ani mutuufu kati getu waffe weyegendereza saagala nze mu papye asobola okugwa mu mbi abasajja tuli gayaaye abasajja tuli bamafiya bamando manga naye kituufu kyetaaga okufumbirwa omukazi ng'alabikako naye n'ofumbirwa nga ne make-up akulukuta bukulukusa ng'ebbere liyiika buyisibwa oli katolizeeyo nga livaayo nga ligamba kabuli lisoyataana fumbirwanga ebbere likyali tutu fumbirwanga okyalabikako abakabuli tugolingewa mugende n'omukyalo okunaaba nogawa banaaba nejjajja agenda okugamba ani amanyo gaveemu amanyo gaveemu seeka otakubye nnyo naye nze nga seekera ekyo ekivudde ku basajja okulimba bannammwe emikwano olimba omuntu omukwano naye abakyala abamu banasetulinga ate ab'okukyayo bayitiridde abasajja batuzanyiddeko nnyo andi oba shaitani ze zibatimba naye yembeera mulina kwegendereza tebakyazanya beesimu babeera okutuzanyirako kyokka weewuunye ffe boolaba tuwayo emitima daffe nekira seeka nekirala seeka ne kano kankayiseewo kubanga abasajja b'e Uganda kati batutya fe abakazi abali ku kyeyo batutya tulina funa abasajja bali ku kyeyo oshega naye ate abali ku kyeyo bayaye bazibu biwowoolo omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe.